engeri yokka gy'oyinza okuwangulamu omuzannyo ogutali fair is to employ unfair tactics. Naawe teekawo obukodyo obutali fair, ekikulu kuwangula. Byatukkirize tugaane omuzannyo gw'okufuna ssente tegubangako fair, kubanga zifulibwa omuntu atazigwana, zifulibwa omuntu atakoze nnyo, zifulibwa omuntu atazeetaaga nnyo, kyokka akoze buli kimu okulaba nti azifuna ne zimulema. Ne bw'aba azifunye ne bazimuferako. Kati gwe wena onayagala okufuna ssente, oyina okugoyinga against norms abantu ze bakkirizamu ez'okufuna ssente gw'osobole okuba neki ne ssente. Ngenda bawa example wano wammanga. Olaba omupiira, singa osanga buli muntu ng'ayambadde engatto ziriko amanyo shin guard, beetema mu kisaawe, gwe n'oyinza tebyambadde ne bakutema, lwaki owoganya liifali? Kati abafuuwe. Kati Katonda gwe muli mu kusaba ssente. Kikyo kyokka engeri gy'oyinza okumanyamu omuntu nti obwongo bwe buwewufu kwe kufukamira asabe Katonda ssente z'ataatonda. Naye nga n'abaweereza ba Katonda ffe tubawa ssente babuulire enjiri ya Katonda. Era ogenda ne mu kyaki ng'ogenze okukusabira ofune omukisa gwa ssente naye nga bakuteza akabbo. Ogwo si musolo? So, learn to employ unfair tactics. Reverse psychology alina okubeeramu ennyo. Manipulation tactic olina okufuna hypnosis. Omuntu n'omwebasa agenda okudda engulu nga olina omwetera okulowooza nti bye mukola afunamu kombo gamuyitamu kanaana. So gwe wona wonna ensi gwekaluubiridde munadambula mu bw'okunoonya ssente, oyinza okuba obadde employing fair tactics. Ke kaseero gy'ey'amakuuli. Tema bakuba endobo. Gola eryegi kuwangula. Bw'oba toyina ssente, there is no any amount of excuses that you can give why you fail to get money. Nkaddemu. Tewali byakwekwasa bimala by'oyinza kuwa kunnyonnyola abantu waki ssente zaakulema okukola. Mbanyiizizza. Ndibeetondera. Nibadde byebaze bitamidde kati. Nyaba Otiman Sias mwage tuve wano.